tuvola n'aba South Africa abaali wansi ku local level tebategeera why Mandela was so soft. Kuba yategeera the only way to disarm already oli atya is to show them that it's okay. Ne batandika okulirizinga, ne batandika okuta. Mundeetere ku D Clark tulina okulya ffenna ekyeggulo. Amulagi kyonna ekiggwa, there's nothing more to it. That is it. It's normal transition. It's business as normal. Singa bagikwasa Julius Malema byali badde birala. Byali badde birala. Kati kutegeera bakiba olimu. Nze waliwo n'abantu be nalabanga babakwata babakuba emiggo. Mulaba gumu bibiri ne bamukwata ne babasiba batuteruna lufenya bakoze bitete. You have to raise up, not to come to position of power and influence, and you try to reason with them. The levels of intolerance they have. Tasobola kukkiriza nti n'omulala alina opinion ye. Era they are free to express it. Nedda kino tekisoboka, kino tekisoboka. Noka nsiwe tambula bweti. Gundi kyava yali omukambwe ku bbo. Okitegeera omala kutuuka n'ogezaako like ewategeererwa akulaga nti tasobola kutegeererawo. N'agamba nire ebirala ebyokukola. Ndikanfe ku binkwata. Ono bwe namunnyonnyola ennyo ajja kunkooya. Mugiro bona emiggo. Yogera lwategeera. Kati agenda okujja bw'ati ogenda okulaba mbunidde ntegedde kimukoze. Abamerika bwe baava mu Amerika kye bagenda ne batwala Afghanistan babitwalanga byonna biri fair bebikola ewaabwe ne babitwala mu society enfu. Balwanagana n'abatalabani okumala emyaka egi nga bano tebabitegereyo nga gwe bawa emirimu ne bamuteeka mu security ne bamu screening nga yennyini yakwata ate n'abuulira bali banne brotherhood mubayite wano mubakulu kati bagenda kuleeta ebyekyo kati ebyo tebiri mu bimotoka bijja kubwatuka bulungi mulere bagenda okulaba bafa bagwa naye ebikuba byonna babikola ki babirina naye omusajja nga bubalimu bakitegeera luvannyuma nti Taliban is a mental conditioning ne bw'omukolera ekirungi ekyenkana ki si group y'abantu ntegeera bo baali bagenzeeyo nabooza nti Taliban bali abantu kumbe yabongo eyitala ku ssimu oli abasimula luvannyuma nti temuliko ewaliwo bwe mutte tekirina ddagala enkyaba bana 10 omusajja kyava agamba musibe ebyaffe tuve ku bantu it is an ideology an ideology you can't fight. Era kyova olaba nze nsaasira Isirayiri simanyi kikyerwana kuba ebyokulwana byonna ebirina naye ate it is recruiting more enemies. Basobola okubanga mu numbers bagenda kuba batono but they are going to be very committed. Nga mukambwe ate the kind of damage they make tebetaaga kuba bangi. All they need is trauma. Kulaba nga taata waafa, kulaba muganda we nga afa. Kati you might have the weapons but chicho oyagala, you want the freedom. Freedom gy'oyagala ogenda kugifuna ngo ne bwe babanga bagenda kusigalawo emitwalo 10. They can inflict you. Kati omuntu yenna amaliridde nga anyiza asobola okukola kyonna. Talabani kye yakola mu America. Ne bazze kesi bwe babaleetera bino ne babaleetera ebyokulwanyisa ne babaleetera ssente ne babaleetera education bagenda okutuuka ne bagamba byatu because naye tebatusiimye bikola waffe. Mubizewa nkugambye eyajjako yaganze ni musajja mukulu ndi muzadde nkoye kesi z'abaana baffe okukola ki okoma yakeera ku macha yabaleeta tabawooninze dakiika emu nga abasajja ekibuga bakitutte dda an ideology. Now what is the ideology of Ugandans? Ogenda bye bakkiririzaamu bivundu. Kati buli lwojjanga oli clean tosobola kumazaako nabo. Bannayuganda baagala bifudde. Bw'oba oyagala bakusembere gamba nti bankubye, poliisi yansibye, baagala kuwulira mawulire gali bakaabe naawe. Bamanyiira buyinike, bakusaasire.
era nojjanga weeyogeza ebyessanyu ebyo gundi yakoze bwati gundi yakoze embaga obusungu obubaawo oyogera bya kisimu oyogera ebyekituufa tukole ki embaga yamuwasiriza n'omugamba obusungu obujjeewa ideology zaabwe awo weziri ogamba kiki nga asanga ayina yadde ayambadde ebikadde nga tebwenkana ate nga bisonderere lwaki kyebakkiririzaamu amasanyalaze gaabwe agasinga awo wegakola ki wegatapingibwa kakati nga lwaki afunye tagenda kulya ng'eyasimatuka kunsa kale bwe tutambula abanyanga basebo tutagenda mu maaso tusoma bwe tuyiga bwe tukola lwaki tagenda kukikola kanefiire nzekka abaana bange basomere mu international kati bali be nakugambye abaasooka bwe baavugamu emyaka gyabwe 10 bonna ne bagetinga compromised era ogenda okwekanga bali eri be ba obedient servants yes ne bakwata eno neno minzaani be kati bagenda dda era batandika mpola they subscribed to what they opposed before kati olwaggo ne baleeta ekisinde ekirala now those were the radicals the true saviors ne bajja linda kwe kugenda okuddako nkugambye abaali batyo amatama gabe bwene bazibu mbuto kakati bakoza amakudde luli baali gundi ono luli baali ekyo byogera baali bayala luli baali banoonya kye banaalya kati banoonya abayamba kubijja ku mubiri kati bakifunye kati luli baali banoonya zakubalongoosa nange nsasi banyina kumanya nina okugenda wa trainer biki amasavu gasusse naku zino sikyetegeera tuyanzitowa nnyo bajja kati abaali boogera bawoggana kakati the idealists era wano bannange tulowooza kati bali bamagezi tulina okukwatagana gundi eri yayogera kazinda kati ali decent sente yazibeeramu ebitiibwa bimuyinze kulwa Uganda ekula tulina okugenda era gwola bawoggana ennyo akyali muyala naye bwali obanga akyali ku kituufu muyala oba akyali ku kituufu ate nga nkugaye the 5% ngeno dimensioning and go 5%. Nzibu. Mukale. Nzibu. Nobako bosula oliba ne kamera n'omanya emmotoka bwe zitambula ekiro. Olitya. Tebiyita ekiro. N'abadde awagira wali wakiri aleka kale naye mukansala waffe muleke. Muleke aje munafe wano nnyo kwera tewali omutawaana. Okay. Ndiguni gwenjo sobola okukola naye. Kati gwomanyi bameka abali eyo abali mu ground abatannaba kutegeera nsi bwetambula. Ali eyo akuba campaign anoonya otandika kuwulira nze wano juzi wabawulirako okwo nga njize wete babimpayiriza ngenda kwesemba ku road mayor nga tebiriyo ati obuli awo nga gona kwa owai haji ni muwagizi wonnyo ni weno wemakindye haji bane nkwagala ngenda kuyirawo omubiri kakati tukyafudde kali uje tuli eno tulina nina abavubuka bangi 200 twagenda kukolera ground weewuunye kati ng'oduma ng'ogenda omugamba jangu ku meeting kakati nze ekizibu ninamu ku magezi agatoola ninamu ku magezi agatoola kati kankunnyonnyole nkulage nti bannayuganda okulowooza kwa kulina we kukoma oba bw'oba olowooza nnyo tosobola kudiiringa nabo I might have an opponent abaddewo ng'olwedde amanyi akazannyo bwe katambula what you need is a returning officer to falsify or verify your results kakati abaana abo bakupapira mangu nga okyagenda kukola bukozi ground bamanyi tonnaba ku establishinga grassroots ababeera bakubira essimu they can easily be implants from your opponents naye akimanyi you have to do it ng'omuntu akyakola grassroot kati nga akusuubiza abaana 200 nga bajja bonna nga bamakindi yonna nga bagimaze okajja kwebuuza naye bannange nga kyangu nnyo okufoominga structure okimanyi nina abegundi bazze bazze era ng'obayita wano nga nemmere obawa nikasitoba kulwa abantu kale ng'olaba wano ku ground kwoli ekiro kyokitegeera nga batandise okubulangira bakanyaga naye ekigundi ekyaliwo gyero twafunyewo 2 zabadde 23 okakasa foomu yiino
nga signature ya muntu oyo yennyini. Olowooza bameka abalina amagezi agabifumiitiriza to that level. Nga yataddeko omukono. Nga yateeseko omukono. Kumbe bagiwandiikiddewo. Nasayini. Basayininze 2. Gye wasize ne gye bakusinze. Gundi ku ground tabaddeko naye ng'akalulu yakakoze eki? Yakalidde. They understand human nature. Bamanyi alangiridde agenda kujja mumuyingiremu mangu nga bakutandika gwe lumu bibiri ogenda okula nina abagizi oludde nafunye abaana 2 wano kumpo awo benyini bo tuba bakufuniye ne Lubaga Lubaga tolinayo gwomanyiyo waffe gwosobola okwesiga musajja wange ate ono ye kabaya ogenda okwekanga nga bonna abantu bo boolina kumba agamba olina baoponenti ne Lubaga ayagala division zonna ng'akuweereza ababe okanyaga ebimotoka bibadde bintambulirako abasajja babadde bagira wano abakyala b'omu katale egundi bannyimye kumbe ekyo mbadde muva ku ground omukubira essimu erikwana dhaani yagamba ati badde nkubira wejini kumbe awadde alipootinga nti onaawedde ng'ojja kyova olaba mulimu bakabaka bategeera omuzanyo amazina g'enkima bw'oba toyagala mukira kukooneko togenda kati olina nze nkubuulidde just ask yourself what is the ideology of Ugandans what do they believe in before you waste your time on them otherwise obeeteekako bennyini b'olwanira be bakumenya ate ku buntu obutono. Kale banyabo ne bassebo tubalamusizza tubaaniriza mwasuze mutya musibye mutya yonna gye musinziira okutulaba tubeebaza n'omwaka nno guno gutambula tuli mu mwezi ogw'omwenda tubulayo ogw'ekkumi n'ogumu n'ogw'ekkumi tuguyite 2025 ng'aweddeko tuyingire omwaka omulala nze Sesanga Bate the Great kuwa Extra Digest mugoba nsonga every single Saturday tubane Hajj Yasin Bakalwa Properties nga twogera ebigambo sonjola ensonga tusonjola tuswagula tetwogera bya nsimatu tusooka tukuŋŋaanya Haji salamu alaikum alaikum salamu era mbadde manyita otandika olinga Saalongo jjo kozgenda kusoma biramu tusooka netwetegeka ngoto bw'obeera ng'enjala ekuluma nate ndiya okeeredde ku mazzi nfunye okulya oliherese alhamdulillah batugamba tunywe amazzi bulamu nga tusula bwayise ako bakajjako kati bakajjawo bakolawo Kampala wennyini mu kibuga nga tosula kusanga nga tokolera Kampala amazzi bulamu naye ne bw'oba ku kizimbe kikasiteeto nnya inna lillahi olina kubanga okolera ku mwaliiro oguddako naye ogwa wansi ogamba bajjawo kapito ne bajjawo ne basena ebibaketi naye ate balandi road tebattako wadde liiso era bajja butereevu ne bagaa sente za kati bo bakole ki abatateesa na Katonda emyala mwe mugisulamu kasasiro negijjula naye kati bagizimpya bebale balugere teri kuddamu kulaba taba amazzi gonna gagenda bagugaziyiza nedda nga we gwabadde ne bongera ne basimamu ne baguzimba gayitemu duli ekizibu kyabadde kuba nti abantu babadde basuulasuulamu ebintu katulinde binaavaayo bagamba tunaabiwulira takola ki takola atya tadduukirira nduulu tunaabiwuliza nkeera akobadde wakalekawa ate waliwo akagamba nti nno tunaabiwuliza nkeera nga terukuliiridde wuwo wekitaliiridde nnyina nti linda buke naye wabeera wuwo oddukirawo butereewo situkiramu bagukoze mu kibuga byonna byateredde teleere nga nnyindo yante kati ffe twali tweyogeza nti n'ekibuga bakiveeko bagende bazimbe olwa twali ku byaffe ali ku byammwe Kampala kwe tutava Kampala tetuvaako munsonyiwe wateredde bakumaza amamiima Lord Mayor tubibiryaga mugumu njabafuga
okole ya plan yazi wendibeerawo nze buli kona mujja kubanga mu police nja kusooka mbasibe kano basiba bonna mama ofuge bizimbe ani ekyukakyuka bwebe ebaawo omulina otandikira kozi kibuyaga bw'abagenda atwala ne byataano mumanye nti nono muyaye yazze kulema itasuulawo obuntu bwa switi biki ebino ebikoola esimanye ebigundi ebikoola biki yensonga ki tojja wangula lwaki ani omulembe gwange tegujja kuba gwa ate bannayuganda bafuga ebyo baagala ne bakola bye baagala kasasiro basuulaawo bupampa bike nagambayo omusajja tomugambako embeera agitegeera awo ojja fuga paka lw'olikoowa ebyange ebyekizungu mbiveeko netandika omubulire engeri gyalina otambuzaamu bizinesi ye kati ojja kuba mwawudde munonde siina mutawaana nakkiriza otambulira ku ntoli zaffe nje kirowoozaako nga munakono kale wetandise banyabo ne basebo nati nze ndi ku tactical withdraw tokimanyi ekyo tebikola mpimapimamuuko anti kaakati kye nakoze kati Lukwago namwongedde ekisanja gobigaba ati zinkubuulira gamba nti addako. Don't be specific, please. Addako. Some of us, we don't want to we want something to nze nkipima anamwongedde ekiki ekisemba bakikulagaawo ekiro nina wentuna nina babafiina wange ntulamu tunuzi mazzi wambulira agambye Lukwago mwongereyo kimu ekisembayo yeetereeze nti kati alina asibe kata naino nabima tanafuna bimugobya bulungi naye olusembayo buli katalaba akakunganya bannayuganda bwe boogera mu kisanja ky'ekisembayo bakulaga era odda ne mu ntebe ng'ogendeddewo oyitawo buyisi bwoti oyitawo buyisi baba batandisa obikuwerekera kati oluddako lwonna olufuga bakukyawadda ng'otandika kino kati naawe kulasiti wano ng'obategeera nti abasajja tebakola ki temunjaga kati kati ng'oyinoonera ddala oba oyinoonera wekagweramu ng'abatukoye kati awo dangerous substitute walina ekibuga kyetaaga yinginiya yenze mbasimbire ebizimbe mutereere naye siri wakwemalikirako nnyo abagagga mwefuga ekibuga nedda kuba Lukwago yagawamu bagagga basuula olugezigezi banyigiriza abaavu bwakola munyigiriza abaavu bannayuganda nga tebalina kutuuma kintu nga tebalina batuula mu palamenti yaabwe ne bateesa ne bayisa n'ekiteeso ne bakisayininga koti y'abantu neetuula waliwo nalaba bali ku Besigye oyo Besigye n'abaga bannange mwagamba ekizimbe ky'egundi ky'ekotoliyo kyange mugende mukyokye ate bwokya ebibye ati yabagamba mugende mwokye nze nannyini nze mbalagidde affe tetulina mutima mubi ati yabagamba mwokikola omujja okumanya ye yali badde akyokya akyegaana n'abatumaffe wano kasita batandika manya kaweddemu ate omu yakwata n'amatiza omulala oluyira ne luva bwayise paka kansanga ndeka bannayuganda tobanyongera luyita ku lyato nga luyingira mukono bannayuganda tobanyongera kale Gavini Bakaluba yatukedde yadukiridde ku abadde mu gurupu yayise mu kabokisi kange wano n'agamba nti bannaye muli mutyamu gyebale nsaba Haji atunnyonnyole oba atubuulire kiva ku ki abaddugavu ngeri ki abaddugavu gye bayingizaamu omululu n'obutamatira wagisomye nga wagikuwadde n'ogisoma ng'ojja wano n'ogisomye otudde wano era okyagijejjesa gwemanyidde ekyo webadde mu luzungu I need to translate to look for some good words eziwedde engeri abaddugavu gye bayigirizaamu omululu n'obutamatira engeri
abaddugavu gye bayigirizaamu emigigi egiddako omululu n'obutamatira tibuli ajja ekyo kyatandikirako mululu na butamatira. Kaakati onkoze bulungi olaba puroguramu eno gye tugitandikidde tubadde twogera ku kibuga bwe kigenda okutambula bwe tubadde tukyogerako gwe mwennyini bwe twogedde wano tugamba omuntu afuga ekisanja ky'ekisembayo tugenda okumaliriza nga tugamba nti oli ategeera nti n'okumwagala tebamwagala olusembayo ogambe n'abakola ki n'ababba olusembayo n'abagamba nze kankole ki kibuyaga n'akunta kangende alina okugenda nga mwevuma. Kyolina okumanya buli society erina entegeera yaayo era olunaku lwogezaako obutalowooza nga society eyo bakwata akinga lwa nsonga nti nno oba okoonye ku kye bakkiririzaamu kasita weefuula omugezi weebale nnyo kati kyekyo ekigambo ekituufu kasita oleeta ku kye batakkiririzaamu n'ova ku nnono oba oleeta oluki olugezigezi era bwe tunaamalira puroguramu eno ojja kuba ofunye ensonga lwaki batuvuma oyogera ebyaffe ebitali bya bulijjo kati abantu bonna abaaleeta enkyukakyuka mu society ezi zonna tebaategeerebwa mu biseera byabwe baasiimibwa nga bamaze kutambula kufa kugenda lwa nsonga nti embeera ne bwebeera mbi abantu batuuka ekiseera ne bagikkiriza nti eyo ate tewaliwo kitonde kiri adaptable ku mbeera nga omuntu bw'otunuulira wano we baatusiba olwa covid wiiki esooka wali olowooza abantu bagenda kufa naye musajja mukulu we yagamba nti therefore bapanikingamu bupanikinzi ssaawa 2 oba oliawo nga bagayire kati tukoze tutya tuyinza okuyitiriza wali mmanga tuyinza okukola wezaggwerayo twali mu lockdown ekumala emyezi ng'emeka myezi 3 n'okusoba waliwo eyali enkambwe ennyo wagenda okulaba gye kyaggwera nga bamanyidde kati obwongo bwadaputinga ku mbeera eri abnormal ne buginomalizinga kati wano tutandika tugambe nti nno bannabyabufuzi nina ekintu kyenjagala ogoberere n'abatulaba kyenjagala bayige buli wabeerawo ene transfer of power okuva mu bantu ababaddewo nga ba players abantu abapya babeera authentic abantu abayingira babeera authentic wano okubeera specific kankitwale kati ku byabanna babufuzi olaba we baava ku kisinde ekyaba Sebaana DP kuba yali ey'amaanyi olwo yeesigamye ku Sebaggala yali y'amaanyi kati we baleeta ekisanje ekipya ekisinde ekyali form agenda biri gumu kati abo abajja that was real awo kakati waliwo ddala opposition nga byaddala kati awo muntegeera nga byaddala nga bakyalina obusungu kakati bwe bayingira njagala omanye obwongo bw'omuntu we bukola bwe mbanga onnengerera walanga Haji Bakaluba oyinza okugamba omusajja oyo mubisi mwagala oli bw'alengera mwami Museveni agamba omusajja oyo n'atukola bwati n'olunaku lwalifuna chance n'amutuula okumpi endowooza ejja kukyuka n'amunyonnyola aliwo akayisitole kayingira mu anti CAC ow'ebyafaayo n'ayogera wano omusajja dusi mubi ng'ofuuka isitole wadizaako abalala eyo era ajja wati muzukulu ogera okugirawo oti naye omusajja si mubi nnyo nga babadde balowooza lwakubanga omukoze eki omusemberedde kakati mujjanga ddala olabye ebizibu by'abantu bakoze n'ogamba kino kirina okustopinga now be babaddeko ababadde balaba obubi obwo be beesize nga babasukuma ewantu babasukumawo abanyikidde enjiri mwe mutukuvu baalinnye nga babakwata nga babateekamu obwesigwa nga muyokambwe nnyo muyomba bino mukasuka bino babakuŋŋaanyizaawa akamonda akamu nga bakakwata nga bakasukuma mu parliament akamu nga bakasukuma mu KCCA abamu naye buli gye babasukumye
waliyoko ne bali babadde balwanisa. Now when they meet ne batuula wansi they become colleagues. Oli wachi oli FDC oli wachi bano be banyonyodde abanyonyose bajje eno nga basanga batamuka walinga nga mugenda kutula ku mmeeza etya nga mugenda kutula ku mmeeza kati nga mugenda nga wabagamba tugenda kukola kino nga wakirowoozaako nno na mu butuufu kati ng'ojje eno obusungu bwo bwonna ng'otandika kwogera nsonga nyonyola kino n'ali eri mu gundi ali ku madamu speaker ng'ayogera mutunuulira omwaka ogusooka obukambo wabana gwe ddayo olaba obutambi gye butandikira kansala luzi tetusobola kukkiriza wamuwalula empale we bakola ki ogenda okulaba omwaka oguddako embaza ali eno yali ati ogenda okumulaba ettama ligenda lisukuma araza okulya breakfast okujja bwatu yali yambala akataayi aka kamyufu ogenda okulaba bwagira bwatekamuka akabbulu olwafuna omwoyo gwaffe bamu akasita nyuma ekibuga kyaffe osobola otya okubikola nga tokolagana nabo okujjako munambwe nga muli irrational temule atandika okurationalizinga luli kye yali takola ki now that is association atandise okukoonako ku masannyalaze gali be yalabanga ng'abalabe ng'abalabira wala kati olwo basemberenganye n'abalozi tumugamba lwaki ogira nabo omwana wajja bwa nekyo kyoyogerako kituufu enguudo zino mu butuufu zo zeetaaga okukola naye kaakati kyetulina okukola kigenda kubeera nammwe tebajja kubalonda ebintu bino binaba tebitambudde bulungi naye nkubuli amazima matuufu omusajja wano yalina obuyinza ate bibwe mugenda muvuma bwe muti naye akikola deliberate kubanga that is his mode of survival kakati tubadde tusaba soko kakane mukono budget yo tujja giyisaawo ng'agenda ng'agiyisaawo nga naawe oddeeno ngoyo obalabye bagikola bwekizibe kati naye akola kati naye atuuka ekiseera ng'alina kayisaawo bwana batte tubadde tulina kano ke tugenda okugira bwetuti naye twagenze mu paundi komiti awo public accounts committee kisajja kyammwe kyatutuddemu agize bwati kati already you owe him one kiri kiti anti nammwe mwakola ebintu bingi anti mwayinoona mwonoonye eggwanga laffe nange nkitegeera abasajja batukozesezza zisinaaga sizitegere kati olwo muli ku personal level muli awo munywamu kacyayi nga bakoli kakati omanyi kye tuba tukola okukuma kusaidia mu mukube kino mu kikube naye bwe tunaatuukano tujja kufuna engeri gye tukitereeza mu win-win onaaba oli awo nga waliyo n'obuyita wansi eno ogenda okulaba batula bayiguliza ensonga luli yali ekasusa amagundi waliwo yali awogana ennyo ogenda okumuwuliranga ebigambo yajjangamu essaati bitandise okukkakana nga biyitawo kati ogenda okulaba ono ayisaawo nono akola ki naye nga mulimu abasigadde nga bali principled nze ekyo sikisobola agira bwati kati era yagira nga guyogerako ne bagundi ekyo toyogera nakyo tekitegeera kikyali ku byagundi olwo kati ye yafunyeeyo kitakkiriza muliro muyita kakati ekyo naawe kyagalanya nti abantu kiwaana ng'otandika ofunamu ennyaanya enfu nennamu mwezikola mweziri kakati oli ng'alwana mwaka gumu ebiri mulimu gwakusatu ogwokuna omubuzayo emyaka egi ebiri emmotoka bakyusa n'okuzimba bazimbye gwe ng'oli wano otukola ki okyatunula kakati mu kyonna omuntu alina ssente obulamu buno is about perception ate abantu abali waggulu bategeera abantu abalina ssente they can manipulate kati ogenda okulaba bulina bw'otuddemu nga batuula omusajja gw'oli wano gwe munyumya naye namusiibulingana bulungi yakubira vuloga gundi akasimu ne gundi oli bamuteekerako obukadde 2 3 4 waliwo ensonga etandika okujja etambulu ozuukuka omulundi gumu nga bakutandise TV eno neeraga kino
oli n'alaga kiri oli n'alaga kino ne batandika yagize kino ugamba naye gwe ne bakitegedde batya ako kabadde kantu kati nene nga batandika okukizimbulukusa kati ogenda naye guvuloga gundi ali South Africa yapiikinzeemu atya interest tomanyi ani amugambye nga batandika nga bakuba ogenda okulaba teruzikira kaakati abantu bwe waleka abali obubi b'olwanirira okukiikirira society y'abantu abatategeera abataasoma abatalina bwongo busobola kusengejja nsonga omanyi waliwo okugamba nti otegeera naye waliwo kye bayita okusengejja kuba gwe kaakati osobola okulaba omuntu n'akeera ku makya n'omubuuza omulimu ki nga naye akola bwa vlogging n'ava wano n'agenda wano ng'ategeera nnyo buli nsonga agyogerako. Now ask them ani akusasula oba mubuuze mulimu ki gw'okola mwoyo gwa ggwanga ali ku TV ali ku internet ali ku radio naye ng'omulaba ali bulungi nga mulwanizi wa ddembe mulwanizi wa ddembe naye gwani akusasula kakati okwo kwe kubeera omulimu gwe to drive the agenda mu bulamu bw'olwaleero whoever drives information has the power. Kyova olaba ekintu baliwo famire babaligiyita Murdoch eyali mu Bungereza bananyini The Sun balina ezo newspapers ezaaliwo nga z'amaanyi nakakunyumizaako wano baatukanga ekiseera nga be basalawo politics wa Bungereza eyo famire omuntu gwegamba nti gwe tukwagadde nga yagenda okulya ne batuuka ekiseera ne babagwira omulundi gumu ne babagamba this has to stop. Enough is enough. Nali nkyakola bwa security ne bantwalayo nga twatuuka nawo ne batuyiwa omulundi gumu nga bakutwala olunaku ne bakutuula just kutuula ku server bwet nga tewali muntu akkirizibwa kuyingirawo naye ne batuyiwa ba security nga 10 ne tugadinga eyo scandal yabeererawo nze omu ku baali bakola obwo ba security ne batandika okugamba batandika okudiffusinga omuntu oyo amaanyi ge gakola ki gakendeereko. Kyova olaba ne bwe baba bagenda okutuuka wano oba mugenda kalu oba mugenda mu kike basooka okukwatako internet kuba to them they understand the power of communication. Osobola okukola communication no raising temperatures z'abantu. Rwanda kye yalwawo okutegeera era abantu abakwata ne bakaka abantu okukola ebivve bye bakola mu Rwanda bali ku radio. Ne Mwami Museveni wano wamulaba ekya Buganda we kyabeererawo kadde basikamu mangu CBS ne bagiggala kuba temperature z'abantu zaali zikoze kati bwekyo bw'okibajjamu then you can control. Ate amawulire bwe gatuuka amawulire tegabeera nti necessarily matuufu naye omuntu eyasoma propaganda asobola okusengeka ensonga enchamu nagifuula Allah nga ne bwino wali awo kati bakugamba nti abantu abategeera batuula ne balowooza era kyova olaba balina capacity okufuga masses nga tewaliiwo gwe beebuuzizzaako oli akeera gwokera ku makyano ne wepampalika ku government gumu bakusiba emyezi nga 6 nga tewaliiwo ategedde na gy'oli ne bagamba naye tukutte omusajja ono Besigye naye tumusiba buli ddakiika atulemeredde tukoze tutya olwo abala bafunamu amaanyi bafuna embavu okumanyira nti gwe kwata yagenzeewa mumukwate mumuteekawa naggalama ekiro mumuzzeeyo okikola emirundi 20 bamusiba ku makya bamuzaayo bamusiba ku makya nga bamuzaayo they set the pace oba kimalanga bamubuulira alina okukyogera oli bw'ajja wano ku gundi ng'akugamba mwe mwepanga bajja bakwata babasibe ate gundi nga gwe bali baana ba mu nnyumba gwe tokimanyi nti ba mu nnyumba nti oli omulaba bamusiba ku makya bamutaki ne bamuta ekiro ku makya gundi setyabule bamusiba yavaayo ogenda okitunuulira nga kituufu ogenda okitunuulira nga kikoze amakulu so pre-planned ngoba mazze leka okitegeera
nkugambe okudiringira mu society y'abantu abatategeera ne mubeera abategeera nga muli baalubatu wemuti musobola okudrivinga agenda mubaddala mwagala okibateekerawo bebe nnyini ne bakiraba ate mubabuulya kye balaba kye balaba kyova olaba wano bakugamba nti no aha kati buli kulonda ekubeerawo ng'omukulu agenda mu opposition ng'alondayo abakyala ng'aleeta opposition esiiba esuula abantu baayo kati ekivaamu ng'ogawaaye kambeereyo nga sivuma nnyo tomanya nange bukya basetinga president okitege bwe kinaaba kiganye bwe kiti bajja kundaba bajja bwendi ng'asulayo okokka ku lugambo nkubayawo mpika yawo nkolayo ka live bwe baba baludde okundaba nga nekyangamu mu kibuga ng'ajja bwe oligira bwe ng'ansirika waliwo yekyanga nga kati ng'ebiseera nga bino aba yekyanga wekagwanga abula balwawo mubuuka ebisanja sibina nkugegwe bw'oba otegeera bannansi okola buli kimu kyonna kyokola ki kakati oli gwe mbadde nkunyumiza eyasigaddeko nga ye talya talina kyakola ali ku principles nga bamufunira omwana nga amukuba mukano nga parliament zitandika okutuula ku border stage awo naye muveeko yali adda tewawulidde gundi yagambye tewawulidde lumbi yakyogeddeko olwo batandise not necessarily with evidence bo batandise basetinga dda ekifaanananga kyo nga naawe okirabira ddala kyekyo kati nga batandika kati oba oli awo ne bw'otuuka ku nyiwe tetukyayagala twakoowa kati mu mutima oddako okikunyiiga okakalira babano ate nga wasigala ku principles z'ekibiina batte democratic kati gwe oli akujabuzi nga okyali anti gwe wabeesibako kati ono ng'atandika nze nkubuulire munnauganda kukuta naye ku lulwo tebakola kakati naligamba ebintu nalimbiganga owulira besigwa abeesi gye baali tebawogana wano ali luddawa waliwo awoggana nga babidda kakati famire negundi sibagira byonna agenda obipimamu nga bikola ki they set the agenda nga nfaaki nti ewali awabiri kati tukuwa 5 bakuba ennyumba yange olwonga price mwendo gukendedde mpankube plasta bali bakuwa 5 baga tukuwayo 3 kashi mutwala momo lyali aga muzikukuze kiro akugamba ku makya muzinetere wano Casablanca we takyate na kamera kikyatuuse abategedde abategedde kiri kye kimuvuga kakati nga society ya setting that is rotten gwayagala okuba omutuufu gw'omukyamu okola ebikyamu mu society enkyamu bakulaga nti okola ebituufu mu society enkyamu kibuuze musisi Jennifer kimubuuze Semakula kimubuuze yakolanga ebituufu mu society enfu kimubuuze bapaka ku ttaka ideology eyinza okuba yali better than ekyekyaliwo neyeetooloolwa ate abaali era abafu nekijjawo kyonna we kyaggwa nga buli omu akikozesa ye nalowooza nja kupushinga kino eyamuleeta ne be bamuleeta naye efaati that is the last statement paka kufuna visa otherwise nja kusibwako bano omaze okubanyiza naye akuteekawo naye akwegaje sagamba kola ebyo birala kuba kati nkubuulira gwe amazima agasembayo tolowooza nti bonna abantu abali abasirisa oba bakola ki nti tebategeera bantu be baagala naye otegeerera baki otegeerera baki nga bo bennyini beeremwa some people are so daft that they cannot participate in their own rescue oba omuyamba nga naye nekyomuyamba eva akirabamu obuzibu
kati ogenda okutunka naye ogenda omuntu wo raisingira n'ofuuka member of parliament n'ogenda oba oli mu council oba oli n'ogenda mu ministry kitegeeza entegeera ye erina weekoze eki weetuuse kati eva ogenda n'otunulayo kriteria kyekutuusaayo kriteria nga yakuzimba yakuzimba myala ku kyalo kuziika bantu kuwaayo mabugo na basale na kukwata ambulance kugiteeka nga bibyo wogala bokka. That is how they rose the bar. Okujjako ngoyagala kunga nti obwavu bulina kuleeta busiru. Kati oli agenda okutuuka ayagala ebyamazima nga tasobola kuyitawo. Kyava abawa ambulance nga alina gibabanja. Ng'amazima go. Wagatundirawo. Walonda bwe sireeta ambulance tebajja kumpa. Ng'akwata obukadde bwenkaaga. Ng'atandika okubala kaakati kyebabaga waliwo etteeka eriyitawo eriti waliwo abiri nga gamuleeta emipiira nfunduze nompola kunyewo ebyange ebyabula wajja wati kakale nona nyabateekawo ne kakiriniki yabategedde yeddabiririza eno society yonna okukyuka abantu tebannakitegeera era lwe balikitegeera bajja kwekanga nnyo teyeetaaga resources yeetaaga kukyusa bwongo mindset kyova olaba oli agenda n'awaayo akalulu nga bamuwadde t-shirt agenda okudda mu bizibu agamwagala kimu egundi yange eno gye mwampa omwaka ogwaggwa njoza tekyatukula ng'akola ati neyo yiyo tukuona bbiri oli muntu waffe twakulabye jawo nga boogera ku mbuzi 3 ze yalunda ategeera amanyidde ddala wa briefing bagimuwadde afulumana mu mmotoka tolina gwe kyogamba muntu ali mu bukulembeze alaba abantu 10 bameka kyagenda kujjukira mpozi ng'omuvumye buvumi ate omutuse ku jjumba n'omugala tomanyiye lokimuvumira ddala kasajja kanfumira erwenge eyo n'enkawulira takumanyi nze kino nkikubuulira from an informed point of view nze nina ka kampani nkozesa abantu batono buli kaseera nsiriira obwongo oŋŋamba ky'oŋŋambye ku 7 ku 8 n'ekinyekyerabira noga kasalo emiruka esa nze natambulako olunaku wano nendumalako ne ruziba nga nyambadde nga tezitafaanagana wallahi ya Mungu kikubulyo kibuzaga kaje wagenda mu ddwaliro ne balaba nga ka company kantabudde nkole eno ntuuke eno ndabe nga ngeto yake nasooka gwe naye abakozi babba alabika oliwe yazibbye yatuuse nga tezikola kati nveeyo ngenda okutuuka eri ngenda okutunulya omugogo guno naye ng'olunaku lwonna nalumalako ndi smart ngenda n'okuzijjamu era saalaba nti nabadde nyambadde zitakola ki zitafaanagana eyo pressure ya nsi kati olwafuga eggwanga omunyumiza ki byajja n'abagamba omukadde wa wali ku luzzi babi mu briefing afuluma kyova olaba obyogera mangu awo n'agamba laba gundi talina budde bubiteekamu kati ogwo olinda for your survival alina abaana alina abazzukulu alina abajjwa alina n'emikwano egimusemberedde gw'olina bameka oyogera n'abantu 10 olunaku lumu noga nkoye nnyo amasimu saagala gakwa olwo ye afuga eggwanga gw'otandika alituyamba yeweza omumba gwazikuba kyobola abasukkako yaga wano sikyalina kyabbagamba mubakubira ng'akoye abanyonyodde amuteekawo mukube ate yabayise mu bagube bagende era bamukaka yatuyise omu yekka akyala munogaani oyo yazize nga teyakubye essimu kati ye kuva ku makya bali awo mpozi gwani juza wano kati ng'otuukayo ng'otandika kwogera era ffe tusanyuse nnyo ani akulimbye omuntu yenna ali ku levo gyentegererako kyenjogerako akimanyi wallahi abatakyabamanyi fetubabanga bajjukiza tebakulimba agende wabesigagamba mukama wange yeffe betwali ffenna yekamutuuza fetukomyewo kyebasooka okusoma kwe kumanya obuteewaayo
mpozi bano be bali olina kyava mukubaka bebe juzi tatugambye okujja nakomawo nagana abegundi wali jale wali ne wagundi acha oyo muwala wange atutegedde ng'oli onkotandika bizibu oyogera byaki watugamba nayikonto namuzukulu wamusajja yakuba embundu ono takyasoma bagenda kuziteekayo genda otunulire togundi niona yasikira Tony Blair Mr. Brown Gordon Brown ekikayala kyagenda nekimugwako awo ali mu campaign kimugira mutabani wa mwana wange abadde wano alinze simanyi bamuwe gundi appointment agimazeeko emyezi 2 kaka oh my god mbadde sikimanyi system yatuuka ddi awo babadde balina okubanga omuntu okulinda emyezi omuntu okulinda is unacceptable totally yes tugendeyo olina okumulaba kituufu nnyo ono mwana mukyala mulabire mukibwe tugende mu ddwaliro ebintu birina okukolebwako mangu bwe yayingira mu mmotoka nga yeerabiddeko akazindaalo kano yagamba this bigoted woman yagamba niyo kiresa okunsembe wallahi genda okateekeko kati owa BBC yali amuleseeko akazindaalo n'agamba kino ekikazi ekigu kimawube ekifette ani akiresa okunsemberera naye nga bwoddayo n'orivasinga n'omutunulya nga mutunulira bagenda gyayagala with a lot of concern omwana waaba wotyo nga tebina bamukolako tekisoboka nakusoma mulyaga kino ekivaawo kule omugenzi era sagala yasobola kikubengwala yali ne bagira ne babiteeka mu mawulire era omusajja bw'atyo bwe yaluzinga elections lwe lwamutwala kweyogeza bya kisiru kati abantu mubaamu gw'ogamba kambakolere naye okolera baki gwe okumala emyaka gyo gyonna ng'ogimaze nnwanirira abantu n'olwanirira abagenda okukyuka n'ekitole kya sabbuuni ye majority olina abaana bo olina mukyala oli agenda kutamu nga kati ate abo si bebe South Africa abo si bebe Tunisia abo si bebe Bungereza abo bali wano namuwanga gatufaananako kati bali wano kati oli agenda okupima munga agamba nfaaki nti ewakasina kitole kya sabbuuni akasaali kaye kagubye bampe ebbiri kangule sabbuuni kati ekivaamu ng'agamba buli omu kyagwanidde kyafuna kati ne bali abajja olumu baba tebakimanyiira nti tulina kunyigiriza tulina kubanga tubba tulina naye amala kudiiringako n'abantu n'ategeera entegeera yaabwe n'agamba ntaye yoli gwe twagambye agamba nze nja kusigala ku kibiina kyange kyaŋŋamba kino agenda okulaba akaseera katuuse nga wali amuteera embwa nandi wagana okukola naffe kakati mu society yaffe temulimu balina nnyo magezi ago kufumiitiriza naye babeera mubabeera batono lwaki omusajja ono bamukuba nnyo lwaki gundi yamukuba lwaki kijja ku budde kati tebalina ba think tanks abo basobola gwokimanyi nti mu America babeerayo elections bwe ziba ziwedde bagenda saza ku saza ne batunda ne bagamba wano twawiininga wuugwaggwa twawiininzeewo nate waba atuttewo lwaki twagize twavudde kati nga balaba bakyala bameka abalonze baami bameka abalonze bameka abakola emirimu gyalejjalejja bameka abakola ejja white collar ne batunulya aba corporate ne batunulya abalina business zaabwe ne bagamba kakati emisolo gyaffe twali tugambye kukola tutya mu manifesto yaffe dwaso aba abantu bo basomera ddala manifesto va ku bino omuntu atandika okuwoga naye mubuuze gwofiirako manifesto yeegamba weebale nnyo era tebagikubanga ffe tujja wano ekisanyi ekiddako kumaliriza bye twayogera mu kisanyi ekiwedde nga nabyo tetwabimanya mutwongere tuddeyo tubimalirize tetwabimanya nakubimanya naye mubuuze okitegeera kakati bano okubanga tebalina mulamwa oli abatamanyi kikigenda kuddako okiraba nga kyokyezza bwe kityo kakati bali nga batandika okutuna kyabadde kitya gundi yakoze atya osanga wano kye yayogera
osanga wano okwata kingo abakyala era we babeerayo nga ripooti zifuluma nga ziddeyo mu kibiina basunsula ne era abakyala batulonda batono alabika lwakuba yagamba nti no sapooti y'abakyala tejja kukola kibweti ne bweti oba yayogera ku bagge kati nga baddeyo deta waabwe ng'amanya bagge balimu bameka kati bw'oba otuuse wano olina kubeera polished ng'oyogerawo kino kiyite ku mabbali kikole bwoti kino kyavaatinge eyo ttiimu ebeerawo they read that report singa balonda omuntu gwe bamaze okwindoosinga ng'alina okubeera sharp era olaba nti nno bali bawininga California oluddako abalala ne bagikola ki abantu basigalamu be bamu they are informed bamanyi byobanyonyola kati kyoyogedde kyekisinga amakulu babitegeera bye babanyonyola ogenda mubuli about taxes ng'azimanyi kuba alina omulimu alaba we bamusalako ssente they can relate tolina kyomulimba kakati ffe wano tetulina na data bameka abalina emirimu otandika kubanyonyola kintu oli yekalakase lwa revenue eri musanga wakeera okusabiriza omulimu gwe gwampaayo gwa bali musangawo mukuba pekiseni abali mu Kampala boolaba babadde be bayinika emisolo be bawogganawogganako okuba naye kino kyabadde bwe kiti naye ate ne be bagibinikako n'abagibasolozaako bakole ki ate temugenda gamba kubali abamu abalinda zi t-shirt be mumala ate ne mumutwalira omutwalo kati kyebava babakolera decisions zaabwe ne zijja ne za affectinga mmwe chaos netubera mukatobo whoever can confuse more carries the day asobola okukyanga yayitamu manyi wano baleeta ng'akulya ekitongole naye tasobola kinyonyola naye nga yeheedi tasobola binyonyola naye bulungi bw'oba onateekawo ekitongole ekinabba kituma anti corruption ekikumpanya kigambe free and fair gwe kasi toteekawo erinnya nga kiwedde nga bakkakkana bajja ffe twagamba no free and fair free and fair independent ngawo man tuli ba DP ogenda okusanga ogenda obayite mu nti nakyenjagala ajja kusanga ajja kuga oli mwana waani omukaa nti truth and justice ebigambo ennyoko ebigambo abeewa lwoli kimanya sijja kugamba nze naye nina gwenja okuweerako example oli alina omusango gwe nga gumutwala ddaani oyo amumanyi naye ng'atuuka mu kkooti gwe baali balwanagana naye nga mulirwana wa mulamuzi naye ng'omulamuzi bw'aba azimba ebintu bye abitereka wooli kati we bagendanga mu kkooti nga we baddanga eno ku site nga yagamba mpozi wamugambye akola atya mpozi yagambye akola atya ngono yamunyonyola bano bagenda okutuuka mu kkooti ng'omulamuzi amanyi ekyokukola naye nga watunudde mu maaso g'omulamuzi oli engeri gye yali n'okwekkaanya etteeka kyeligamba mutego mutulaba oba aliyire gye bopu naye nga yazze eddanga etteeka ligamba kyane wano waliwo kirala oba ebintu anaabiteekawo siri wala enkumbi zaziteekewani omumanyi omuleetera okubaawo ekibaata ng'ate mulirwana waali bamuyambesa ogw'ettaka yensi ndyazimbye ewaani yensi kakati omuntu agenda okutunuulira ng'abantu badaagana nabo bamumenyera bwereere agamba nfaaki kyova omukyala abanga abeerayo n'afa ekyenda nga kimukutuka olwajjamubwa zaffe sente tetuziraba tukole tutya nabamwe ababalonda nakuleka n'ofiirayo okitege buli omu alina ndowooza ekusinziira ku ki kati ogenda okwekanga nga sisitimu yennyini yekuyigiriza that if you want to survive this is the way forward onakubeera na mulungi okole ki
ate n'abantu nababa abajinga bakuleetera oli kwegamba omanyi kyekitegeeza okuba ng'oyagadde okubbako kasente ogenda okukabba ng'olaba tewali wakkuba ku mukono onyiiga n'okunyiiga noga naye bano babadde ki nalyagadde okugenda naye ate olusiru bwe bandaga tebadde kyasoboka kaneebeererewo ani addeeko ani addeeko okwebowa wakiri kanzibemu nga abantu ababikola for fun okubba n'okunyagulula anyumirwamu awo ziri awo zivuluuja tewali wazimubuuza tewali wazikola ki gwe wagenda okwesiba ku akawunti sisimanyi okoze biki batandise okukangakanga awo bugundi bujja obwa URA every olinga agamba kaneesirikire ng'ateekayo agenda okulaba abonaabonera ki society mubonyaabonyeza bwereere yalwasimayiza apartment zange najeera babadde bamuwa ebisatu n'abigaana yagenza okuvayo bwe yabadde alwanira bye bamuliko ku TikTok nze nabagambye kati ate ninagenda etagano masu nnyo kati namutegedde babadde ku restaurant weti ogenda okutunuulya akivamu ng'ogamba nze waliwo kati yangambye mu Kampala nveemu ndi ku listi yebagenda okutta sawa yonna yanzizizzaako sawa yonna omulabaawo tekabwoti omutwe ng'endiga olowooza byayogera alina gye yabijjidde ddala senguka kiro senguka kiro wali badde ova mu kyaleero era wano oyo namulabye kamera zange zimutambulirako naye bw'omulaba nga yeekaza bw'ati olowooza muntu ategeera kakati ate naye n'asanga yeeraba mawubeebe nigwe ogambe nti wabaayo omuntu alina okufumiitiriza kati afumiitiriza lwaki tafumiitiriza ku ground akulumirirwa sibo tetudafira bagagga baffe bwetutyo tetudafira bagagga baffe bwetutyo kati nkubuulire abantu bwe batyo be bakwata omuntu abaddewo ng'ayali badde ategeera ensonga n'agaana kakaliko natandikiddeko nenkugamba nti omuntu agaana the information they need gwe teweebuuza tujja wano ne tusomesa ebintu bye tusomesa n'osanga omuntu n'abuuka abantu bonna naye ng'omutima gwe gumugamba bakaluba ono yasinga obubi n'omulaba n'akuvuma n'addayo n'akola ne vidiyo ey'okubiri naye nga mubuuza bubuuza naye yakola ki nti olutalo olusimbuliza ddala kiki kikyamu ki ekiriwo alina bye yatugambye tebisoboka ng'obusungu bwe buli kugwa okwogera ebitasoboka wayogedde ekitasoboka nze era nalaba gundi n'agira bwatide n'omugaa ddala kati okubanga yayogedde ekitasoboka obusungu bwonna kwe businzidde lwaki ayogera ebitasoboka nze nkigezezaako tekisoboka ati yakisobola ati kakati yeyo gye nakugambye society ng'eri totally ignorant kati abo be nakugambye abali destitute abatasobola ku participating in their own rescue olina kubanga obadde mugagga n'oyamba abantu abaavu n'olaba omwavu bwakwefuulya mu kaseera k'omwetaaga n'oddayo n'olyoka otegeera bwe balina okweyisa nga bagaggawadde era eyakirinanga mu bwangu olina kubeera mugagga n'oyamba ku muntu atalina n'ogwa mu buzibu n'oyagala atalina akuyambe n'olaba byayogera oba okwebulankanya kwateesewo n'olyoka omanya bwe balina okweyisa ng'ogagga wadde n'otegeera lwaki abagagga n'abava olutalo lukyagenda mu maaso obudde bwonna oli aba n'obusungu nga tamanyi kwe buva naye nga bwakugumba nti abagagga beefuula bakitalo omuwa buli kimu kyonna n'omulabirira abaana n'okola ki okwefuulira obwefuulizi ku mutwala eddakiika 2 obaako newomutumye nti genda onkolere kino n'omuwa $3,000,000 naye nga gyatutte alina okutema ayongeddemu emitwalo ng'ano oba 5 royalty teriiwo embeera gyatambulira mutemukkiriza kuba wa mazima akwefuulira information yagiwaayo mu bwangu takulabangako nga gw'omu ku bo kyova olaba ne mu families butambula nakugamba nti mubeerawo nga muli bangi gwe bw'ojja n'oyogera mulimu kyoyogera ne baagala okukuggira ebijambiya byonna bakuteme naye nga waliwo omulala eyali akyogeddeko ekikutemya tekiba kigambo ky'oyogedde ani akyogera natumanyirya wano lwakuba mugagga tuukatuuka naayogera ebigambo gamu ebyekisirusiru alowooza ffenna tulyawwe n'omugamba lwaki gumu ebiri okkirira ku ffenna tunalyawwe
gwe kyegendereze nnyo kati nzolooza Bakaluba wali wanvuka ku social media naga simanyo n'atagamba olw'okuba obusente lwaki oggukira ku busente lwaki tosigala ku Allah wabanga akuwadde obusente ego musango kitegeeza kiri naye akimanyi fitina kiri naye akikola ki kyova olaba akuga nti yeefuula omugezi mbu mugezi yefuula wakabi alowooza ategeera lwaki gyoggukira waliwo omujega eyagenda najja wano naganze bannange Bakaluba leero lwe yalisiriseeko ebintu bino abiwulirize awulirize nze vidiyo zonna zendaba ez'Abakaluba yaba abuulirira naye mwe mumpeeyo vidiyo emu ey'Abakaluba ng'awuliriza kakati nebabawo ebifenensi nebijja kituufu tetumuwulirangako ng'awuliriza gwe vidiyo wali ogirabyewo ng'awuliriza naye kati ye yentegeera y'abantu kye boogera kituufu kakati tugende ku logic osuubira mpostinge vidiyo nga mpuliriza mpuliriza ki bakitaffe mu Katonda abagagga abakusinga ngamba kuba nze nsoma okujjako ng'oli mujinga bujinga tewali byenjogera wano gwe mu magezi go tosobola kukikkiriza nti nkola research but I make research but of what logical value will it make nze okwerecordinga nga nkola research otaddeko bi headphones zeyo oli bwote mpandiika zino zonna empapula eziri wano kusoma kwange nsoma kati bagala okwatera akataano nga ndi wano tukakasa bulowooza kati geega amagezi musajja mugezi akola kakati bagala kati gyekugambye nti ekintu ekyobusiru kibeerayo naye oli akyogera oli bw'aba tafumiitiriza ekiraga obugezi asobola mangu okukkiriza ekintu ekyekisiru kuba waba akirabidde kiba kikola amakulu kati kuli okufumiitiriza okw'omunda kwe tubulamu kati gwe kuzzayo ku kibuuzo kye waleese nga tutandika kiki ekireetera abantu okuba n'omulugube okuba n'omululu oguli ogwo obutakkuta yensi mwe tutambulira awo weyatuteeka teri agenda kukkuta alina eke 10 omusanga alwanira olusalosalo akawanyi nga mwakasengudde kabadde wano ne balwana ne pressure n'alwalirawo pressure naye ng'alina eka 10 ali kawanyi ali ku kawanyi naganze sibalaba omwana wange wano aliyagala ewagundi awo omulirwano gwafa gwa lukolooze yensonga lwaki bwe tudda mu byobufuzi bye twali twogerako ayagala aliyo aveeyo nga yakabeera mu palamenti 25 ayagala giweza 3 era naye agamba aveeko tinena obaddeyo 3 naye yena nti waana kakati nkwegayiridde tonswaza okuŋŋamba nti bannabyabufuzi bano obakkiririzaamu gwe nkwegayiridde mbakkiririzaamu onzise makkiririzaamu swala bibyo bw'oba owulira nga boogera kakati olina okutegeera society gy'okoleramu omanye obukkufu n'obutaba bumativu bw'abantu wano abantu abakolerera ekintu gukye waliise mwoyo gwa ggwanga nkukakasa bwe babeera abangi ennyo balinga 5% bamwoyo gwa ggwanga abantu bonna abasinga batte banoonya mirimu n'abamu bagirina obuweereza bubeera buli wamu wonna wooli Mandela yaweerereza emyaka 27 egyo gyali gyakomera waliwo n'egyasooka ng'akola as a young activist yes n'avaayo n'avaamu mu bukulembeze n'asigalawo he still remained relevant nga nekyayogera kikaalinga amakulu okusinga ali ne mu ofiisi ng'era bagamba tumwebuuzeeko nga president ayogera ne balina ne bagamba naye Mandela yagambye eki now that is serving with a true heart and dignity bano bawano kyova olaba abagagga tebeenyigira mu politics kuba owawano waakunoonya mirimu
gwe bwoba genda nde mwabadde mu kibiina kyamuwano nga bagaba kaadi bagaje genda otunuulira abakkiriza babadde bameka nga babamye kaadi nzikiriza tukkiriza mu kibiina kyaffe na byonna byekyogera njaga ntule ebbali kampagira omuntu kyasuusudde omuntu waffe ntize sajja lyalende bakkiriza balabye nga oli yeyagwanidde muvaawo kati bonna obalaba naye okusinziira bwenti bwe nagize duli ejjogo wabadde owaana kaakati nti abalonzi bakugamba kirala bwabanga abalonzi babadde bagamba kirala lwaki tewagenda nabalonzi okusinga okugenda bali okusinga ekibiina kyavago kati abo bogenderako abo honestly nga bakeera ku majanga banumya emotions zinagenza okuddayo mbagabane tebampadde negosanga wogana era nekibeera kino ng'alina kyabaza era waliwo abayingira ne batandika ne boogera era kuva kaddu lweyevedde bazze emirimu gyabwe bakola bazedda ku mirimu gyabwe bakola kati kyova olaba mulimu biri ebyo nze bwe nzira ebungereza nsobola okwesimbawo kuba mmanyi nsobola okunyonyola ebintu byange ne babitegeera ne bannondera ku ekyo kubyonyonyodde ate nga tewaliwo omuntu agenda kunsumbuwa njagala za fees njagala zaki kati obulimba sibulina teyafa sisobola ku prevailinga wano okitegeera simanyi kwenya ntandike kugula ambulance ntandike kukola biki ebitalina kubeeramu ntandike kugogola mirala bulijjo gye mbadde sigogola kuba nswala ngamba bulijjo bandaba nga mpitawo emyala nakatandika ogiraba mbadde kuno emyaka 15 nakajja ntegere nti bulijjo emyala gibadde gyewaliwo yagenze embalozi yesimbe namugamba naye bulijjo nga tolabika nagamba nti nesimbewo kuba kansala temwampa nesimba kuwe mupite mwampa mbadde munjagaza kati munonde omujja kundaba natandika obukwenya waliwo yabawaako ambulance ne batamuwa kalulu yagikima kiro teyaliwo n'agamba ne wano nja ginoonyezaawo naye abalwadde baali baweddeyo teyagibawa lwakwagala bulwadde bwammwe yali akubaka nyeebwa yaliko kukigendererwa kakati fe abatalina bukuusa obwo tosobola nze mutabani wa Mariam ntandika okujjawo ntandika okuli bandabe nga ndi myala neziri otunyonyola era buno bulungi bwansi bule obulyako bonange nzireka nnyonnyola eki ebyange ebyamagezi tebisobola kumpisaawo kati nga nzira wange nga nkola byange kati n'oyo omusajja avudde gyavudde TX yagiteese wali omusudde mu myala bw'anaayitamu omusuubiraki mubadde mumusaba ez'emyenge mumusaba ezagundi simanyi ez'abaana akola atya ku musaala gwe ng'omusuubiraki kati gwegwe omulugube ate n'akasembayo abantu abaalaba ennyo obwavu tebakkuta nkubuulira guba mutima omutima gulongoosebwa kutegeera abaali balunkupe ne bwe bafuna ssente tebagira okujjako nga ssente ozifunye mu mbeera nga y'amagezi ng'amagezi g'okikakasizza nti gakyaliwo kuba amagezi go tegagenda naye bw'ofuna ssente nga zibadde za lukisakisa ogenda kusigala ng'okyalina okutya nti zigenda genda wano nze bambulya nga wabawo bantu be balondanga ba MP naye ng'ava wano ne bamuwalaawo ensi oba ya wooteri yaki n'atuuka era nani n'akubira agibakaluba n'asulako ewagundi ababuuzaako olwo alawese bwamutereka takutagula na kyakulya tewaliwo kiduukaduukaano bintu ebyo osobola okufunira bantu si byange noonya birabulabo bikaddekadde tagula bipya akyalina trauma y'obwavu agenda kutuuka eyo agende mu dduuka bamugambe nti wano Max and Spencer abantu sikiwa bino ne waliwo kino ekiduuka kye baŋŋamba ave eno nga kiprimark ekyo ng'agenda agula amatayi ag'epawundi 2-3 biki ajja bakubeko naye nga honorable gundi ona kiki mental conditioning ekyali ya bwavu era oyo ne bwafuna ssente ng'azitandise ne bwabba akawumbi agamba nsobola okubba obubiri
niba akikawumbiko kati afunye ezimumala najjukira okubonaabona n'agamba abaana bange bali bonaabonanga nze nabbirako ne kubaana kati abaana agenda okulaba bateredde naye abaana bano si bategeevu kimala bajja bonaabona abazzukulu bange gunaabagutya n'abazzukulu kambategekere takuta trauma kati ng'ategeka ava mu mulembe guno ng'ategeka oguddako trauma ya bwavu. Nze nali manyi nti abamu bakikulanga nze sikulemberwa nze nina okukulembera. Trauma ya bwavu. Nkubuulire bw'ofuna information emala osobola okukkiriza world order n'ogamba nti kino kibeere bwe kiti. Kati ye abadde n'obuyinza abulekeraani abalala anti kati kyenkubuuza nti afaanana atya? Afaanana atya? How are you going to treat me afterwards? Nkutunuulira gwe mbuwadde how? Ompassualence ki? Nti naasigala nga nga kiri okay. Webale society agitunuulira what's going to happen? Tuvola n'aba South Africa abaali wansi ku local level tebategeera why Mandela was so soft. Kuba yategeera the only way to disarm already oli atya is to show them that it's okay. Ne batandika okulirizinga ne batandika okuta mundeetere ku D Clark tulina okulya ffenna ekyeggulo amulagi kyonna ekiggwa there's nothing more to it. That is it. It's normal transition. It's business as normal. Singa bagikwasa Julius Malema byali badde birala. Byali badde birala. Kati kutegeera baki boolimu. Nze waliwo n'abantu be nalabanga babakwata babakuba emiggo. Mulaba gumu bibiri ne bamukwata ne babasiba batutte lunalufenya bakoze bitete. You have to raise up, not to come to position of power and influence, and you try to reason with them. The levels of intolerance they have. Tasobola kukkiriza nti n'omulala alina opinion ye. Era they are free to express it. Nedda kino tekisoboka, kino tekisoboka. Noka nsi bwetambula bweti. Gundi kyava yali omukambwe ku bbo. Okitegeera omala kutuuka n'ogezaako like ewategeererwa akulaga nti tasobola kutegeererawo n'agamba nire ebirala ebyokukola nti kanfe ku binkwata ono bwe naamunnyonnyola ennyo ajja kunkooya mugira omubona yogera lwategeera kati agenda okujja bw'ati ogenda okulaba mbunidde ntegedde kimukoze. Abamerika bwe baava mu Amerika kye bagenda ne batwala Afghanistan baabitwalanga byonna biri fair bebikola ewaabwe ne babitwala mu society enfu. Balwanagana n'abatalabani okumala emyaka egi nga gwe bawa emirimu ne bamuteeka mu security ne bamuscreeninga yennyini yakwata ate n'abuulira bali mubayite wano mubakube bagenda kuleeta ebyekyo kati ebyo tebirimu bimotoka bijja kubwatuka bulungi bagenda okulaba bafa bagwa naye ebikuba byonna babikola ki babirina naye obusajja nga bubalimu bakitegeera luvannyuma nti Taliban is a mental conditioning ne bw'omukolera ekirungi ekyenkana ki si gurupu y'abantu ntegeera bo baali bagenze nabooza nti Taliban bali abantu kumbe eyitala ku ssimu oli abasimula luvannyuma nti kyemuliko tewaliwo bwe mutte tekirina ddagala enkyaba bana 10 omusajja kyava agamba musibe ebyaffe tuve ku bantu. It is an ideology. An ideology you can't fight. Era kyova olaba nze nsaasira Isirayiri simanyi kikyerwana kuba ebyokulwana byonna ebirina naye ate it is recruiting more enemies. Basobola okubanga mu numbers bagenda kuba batono but they are going to be very committed. Nga mukambwe ate the kind of damage they make tebetaaga kuba bangi. All they need is trauma. Kulaba nga taata waafa, kulaba muganda we ng'afa. Kati
you might have the weapons but chicho oyagala you want the freedom freedom gyoyagala ogenda kugifuna ngo ne bwe babanga bagenda kusigalawo emitwalo 10 they can inflict you kati omuntu yenna amaliridde nga anyiza asobola okukola kyonna Talabani kyakola mu America ne bazze kesi bwe babaleetera bino ne babaleetera ebyokulwanyisa ne babaleetera sente ne babaleetera education bagenda okutuuka ne bagamba byado because naite batusiimi bikola waffe mubize wa nkugambye eyajjako yaganze ni musajja mukulu ndi muzadde nkoye kesi z'abaana baffe okukola ki okoma yakeera ku macha yabaleeta tabawoninze dakiika emu ng'abasajja ekibuga baakitutte dda an ideology. Now what is the ideology of Ugandans? Ogenda bye bakkiririzaamu bivundu kati buli lwojjanga oli clean tosobola kumazaako nabo Bannayuganda baagala bifudde bw'oba oyagala bakusembere egamba nti bankubye poliisi yansibye baagala kuwulira mawulire gali bakaabe naawe bamanyira buyinike bakusaasire era nojjanga weeyogeza ebyessanyu ebyo gundi yakoze bwati gundi yakoze embaga obusungu obubaawo oyogera byakisi oyogera ebyekituuka tukole ki embaga yamuwasiriza n'obugamba obusungu obujjeewa ideology zaabwe awe ziri ogamba kinga asanga ina yadambadde bikadde nga tebwenkana ate nga bisonderere lwaki kyebakkiririzaamu amasanyalaze gaabwe agasinga awe gakola ki wegatapingibwa kakati nga lwaki afunye tagenda kulya ng'eyasimatuka kunsa kale bwe tutambula abanyanga sebo tutagenda mu maaso tusoma bwe tuyiga bwe tukola lwaki tagenda kukikola kanefirenze abaana bange basomere mu international kati bali be nakugambye abaasooka bwe bavugamu emyaka gyabwe 10 bonna ne bagetinga compromised era ogenda okwekanga bali eri be obedient servants yes ne bakwata eno neno minzani be kati bagenda dda era batandika mpola they subscribed to what they opposed before kati olwaggo ne baleeta ekisinde ekirala. Now those were the radicals, the true saviors ne bajja linda kwe kugenda okuddako nkugambye abaali batyo amatama gawe bwene bazibu mbuto kakati bakoza amakudde luli baali gundi ono luli baali ekyo byogera baali bayala luli baali banoonya kye banaalya kati banoonya abayamba kubijja ku mubiri kati bakifunye kati luli baali banoonya za kubalongoosa anange nsasi banyina kumanya nina okugenda wa trainer biki amasavu gasusse nakuzo sikyetegeera tuyanzito wanyo bajja kati abaali boogera bawogana kakati the idealists era wano bannange tulowooza kati bali bamagezi tulina okukwatagana gundi eri yayogera kazinda kati ali decent sente yazibeeramu ebitiibwa bimuyinze kulwa Uganda ekula tulina okugenda era gwola bawogana ennyo akyali muyala naye bwali kubanga akyali ku kituufu muyala oba akyali ku kituufu ate nga nkugaye the 5% ngero dimensioning and go 5% nzibu atuna mukale nzibu nobako bosula oliba ne kamera n'omanya emmotoka bwe zitambula ekiro olitya tebiyita ekiro n'abadde awagira wali wakiri aleka kale naye mukansala waffe muleke aje munafe wano linnya kwe tewali omutawaana okay nti gundi gwenjo sobola okukola naye kati gwomanyi bameka abali eyo abali mu ground abatannaba kutegeera nsi bwetambula ali eyo akuba campaign anoonya otandika kuwulira nze wano juzi wabawulirako okwo nga nziwe babimpayiriza ngenda kwesemba kuba road mayor nga tebiriyo ati oba oli awo nga goni akola owaayi haji ni muwagizi nnyo ndi weno wemakindye haji banne nkwagala ngenda kuyirawo omubiri kakati tukyafudde kali uje tuli eno tulina nina abavubuka bangi 200 twagenda kukolera ground weewuunye kati ng'oduma ng'ogenda omugamba jangu ku meeting kakati nze ekizibu ninamu ku magezi agatoola
ninawo ko bageza agatola kira kisawa ground yafunya abaina ground kati kankunnyonnyole nkulage ti banna Uganda okulowooza kwa kulina kukoma oba bw'oba olowooza nnyo tosobola kudiiringa nabo. I might have an opponent abaddewo ng'olwedde amanyi akazannyo bwe katambula. What you need is a returning officer to falsify or verify your results. Kakati abaana abo bakupapira mangu nga okyagenda kukola bukozi ground. Bamanyi tonnaba ku establishinga grassroots. Ababeera bakubira essimu they can easily be implants from your opponents. Naye akimanyi you have to do it ng'omuntu akyakola grassroot. Kati nga akusuubiza abaana 20 nga bajja bonna nga bamakindi yonna nga bagimaze. Nze ndiwe gundi okanya kwebuuza naye bannange nga kyamukyangu nnyo okuforminga structure. Okimanyi nina abegundi bazze abantu banga wabiri bazze era ng'obayita wano nga nemmere obawa nikasitoba kulwa abantu bajja kale ng'olaba wano ku ground kwoli ekiro kyokitegeera nga batandise okubulangira bakanyaga naye ekigundi kyaliwo gye twafunyewo 2 zabadde 23 okakasa fomu yiino nga signature ya muntu oyo yennyini. Oluza bameka balina amagezi agabifumiitiriza to that level nga yataddeko omukono nga yateeseko omukono kumbe bagiwandiikiddewo nasayini basayininze 2 gyewasinze ne gye bakusinze gundi ku ground tabaddeko naye nga akalulu yakakoze eki yakalidde. They understand human nature. Bamanyi alangiridde agenda kujja mumuyingiremu mangu nga bakutandika gwe lumu 2 ogenda okula nina abagizi oludde nafunyedde abaana 2 wano kumpo awo wenyini bo tubaba kufuniye ne Lubaga Lubaga tolinayo gwomanyiyo waffe osobola okwesiga musajja wange ate ono ye kabaya ogenda okwekanga nga bonna abantu bo boolina kumba agamba olina ba opponent ne Lubaga ayagala division zonna ng'akuweereza ababe okanyaga ebimotoka bibadde bintambulirako abasajja babadde bagira wano abakyala b'omu katale egundi bannyimye. Kumbe ekiro mbadde muva ku ground omukubira essimu erikwana dhaani yagamba ati mbadde nkubira wejini kumbe awadde alipootinga nti onaawedde ng'ojja oduma kyova olaba mulimu bakabaka bategeera omuzanyo. Amazina g'enkima bw'oba toyagala mukira kukooneko togenda kati olina nze nkubuulidde just ask yourself what is the ideology of Ugandans what do they believe in before you waste your time on them. Otherwise obeeteekako bennyini b'olwanira be bakumenya ate ku buntu obutono kyova olaba oli ajja nze nkugaye kaakati abajja banoonya ekyokulya balwana masavu we bagajjako ate nga oli baali bamulya kibu kati balya kati baleka kyayi kakawungu omusangawo nga naye mukama nampa omubiri ng'ogugwo gwatagejja ng'awulira ayagala kulya buli sirya nnyo naye maama naye buli kaseera n'ogejja nebagambya nti akasita weewe emirembe maama fe emirembe nga tugirina kumbe ebisawo atambula nabyo ali ekawungeezi naye waddayo waka naali sente ediriwo ensi tesobola kukyuka Mondays available. Nze nabagamba wano buli lwenjogera nga bavuma nali wano ejuzi naye nkugamba nti Africa is the most prayerful continent. Africa ye continent esinga okusaba ejjudde abalokole abakatuliki abaprotestanti abasiraamu abakibonna basaba baneiba bakatonda. We are the poorest. Andi mukama akolera ku peesi ye sijja kwongerako kigambo bwali tujjukira bwali tujjukira no nations were changed through prayers. China tebalina kumagamba oyinza otambula n'ogenda aba China n'oweta koona ku koona n'omugamba Jesus nagaye kyekyo kyekyo kati oyo naye ali ku Buddha we era n'omugamba ebya Jesus abatabitegeera alaba omumanyiira ekisumbuwa abantu lwakuba tebannatambula nsi. Bachina gye baliyo balinga mu biliyoni 2
fakati abasiramu ojja kutuuka nga ratio yaffe tuliko nga milioni 100 bwe tubanga tuwera kati olina osobola okutuuka ng'osobola n'okubabuuza nga tebamanyi tebakitege naye nga bazimbye ebizimbe biri kuno ne kuno ne kuno ne kuno oba wano omugaa tukole kino gwe lindako ekyo katonda tannaba kukkiriza tekinnaba kubeerawo is the ideology kyova olaba oli yali mutegeevu n'agamba abantu bano kamba pime amanyi okupima n'agamba enkuba bwebeeto akasana bwe kaaka they get desperate ne babeeraawo ensi bagenda okulaba ng'ebintu tebikya adinga apo agenda okumaliza bwati n'amanya nti nno enkuba we nasomyeku ku weather focus yatandise egenda kukola ki egenda kujja kyava abayita bannanga akasana katutta mujje tusabe tusabire ensi yaffe bagenda okuyawo yalabye dda weather focus kyebategendereza nti yakisomeranga mu bbanga lyerimu nga tayimu eyekyo yeweddeko tugenda mu Togo ng'era oli okujja bwati bwyo biganye gende wagundi akusabireko kyasabye kyo musajja asabire nga fenna tubadde wano ebirime byonna bikomyewo ebirime naye nga mumbuuza nti wagoberedde ku ntebereza y'obudde bye biki kabadde ku TikTok kabadde ku kyovola nga tonnaba kukyusa ndowooza ya muntu oba omuntu alina endowooza eyedda nga kwe yeekuumira osobola omukozesa kyonna ky'oyagala nomutambuza nze nagamba dda wano kati wendi wano nendwala kansa oyamanyidde katonda nti katonda amulimu n'omubuuza ddala wano twakaziika bameka abakulembeze b'eddiini abaakafa mukadde waffe Lwanga kakutubba yasigira ye yanyizaani ejuzi waliwo seeka wange yali ku booda ng'avuga ekibuyaga n'aleeta ekipande n'ekigala kimukuba bapa yakalirawo omwana yali kyo kyamubuuka bapa ne kikuba oli wadde wa booda naye oluvannyuma yamala n'agenda naye oba kuba ng'ayogedde ekyensimattu yali badalabye amaanyi ga Mukama agakiwulidde tamusinikirako naye nga Mukama gwoyogerako yalaba tenenyahu ng'akola byakoze eki byakola kunsi kutaka ettuku kati nze nayogedde bwogezi naye nga wali watta abaana n'abakyala buli lunaku kiro na misana oyo mulamu nnyo talina munakalwadde konna okumanya n'okutegeera bikyasumbuwa abantu kyova olaba ffe tulwanagana abantu kubagamba tutwale obuvunaanyizibwa tuve mu byokwewuguusa tuba twagalira ddala okukyusa ensi yaffe tutandike ddala ekitandika naawe ddala ngeze ku mulimu abasajja banyimye omulimu kiki ekibaddewo nagenze nyambadde ntya presentation yange nabadde nkankana nabadde va mu kulowooza ku mukaakitaawo oge wasanze ng'ova ewaka ye mukaakitaawo gw'olowoozaako alina ebyana bye biri wali 8 tebirina kye bikola ye bw'aba alina eddagala erisobola okugaana bakumma omulimu lwaki talikozesa nerifunira abaana lwaki ebintu bibalimba ebyekijega nze nakugamba ku wano weegendereze nnyo abantu what they preach especially abantu abagenze waggulu eyo they manipulate abantu abali wansi n'abantu ba wansi they are so comfortable in ignorance that they will never question ng'oli aliwo ku bantu waliwo enasomesako wano ne mbagamba olina ettaka lya kawumbi oli awo olitudde balyolezaako mmotoka oba bakuwa 10,000 oba emeka nemugayo eryettaka osobola okulijjawo n'olitunda n'ogenda n'ozimba nembabalira awo ekibalo ng'omuntu endinga up comfortable ng'osobola okufuna obukadde nga 12 ate ng'oguze n'ewantu ewala nga kano kabadde ne bavaayo ne babuuka gundi yagamba kino gundi yagamba kino nembaga obuzibu obuliwo abantu kutandika kwogera ku byakubuusa nnyonyi nga gwe tovugangako wadde akagaali n'oyagala obeere mu discussions ez'okubuusa ennyonyi obuzibu obasanga awo bakubira
kubanga waliwo facts zotasobola kubuusa maaso bw'oba oyagala okutegeera. Bwe baali boogerako nti nno n'ab'ebyobuwangwa bagundi baatugamba tetutundanga amataka, nkulayirira Mukama Katonda waliwo gye nagendako nga ngenze kampani yange tugenze kuzimba. Bagenda okuleeta empapula bakyaba baali babikolamu n'abasirikale abaali bakuumawo nga atunda estate eyo y'omu ku institutions ezigaana abantu okukola ki? Okutunda. Naye yatunda. Asuubula ttaka n'atunda. Era ne yali ku TikTok nga awoggana nti nno yabaganye okutunda ettaka, temukola ki, temulina kukola bwe kityo, yabawubisa omulimu gwe gwa kutunda ttaka. Abagamba hawo naye. Gwa kwetundako bibye. Kayungirizi w'abaagala kutunda ttaka. Hawo naye ati alwanirira oli. Aluwa. Oli amulaba n'amuwuliriza. Ayina omutima omulumwe gwa ggwanga. Ne bw'omulaga ebintu nga biri evident abigaana. Ye n'atwala kikyafiiringa comfortable nakyo. Tayagala kwemenya. Oli ne bw'aba muwa wrong information as long as akwata n'abikkirira ebbweri muluma. N'amugaa nti teririiwo, agamba ono yantegedde. So ng'oli akugamba nti nno libikkule ddala lirimu ki? Lirimu ki? Abantu tebaagala ago mazima kugafeesinga. Bamalako eddembe. Trump omukulembeze wa America, he is considered to be the greatest. The greatest man on planet Earth. Kati yabeera gwe babalanga to be the strongest kuba bw'obeera nga gwakyali mu super power. Webato bakutwala. Genda olabe engeri gya rebukinga ideologies z'abantu. N'okujereegera kwa jereegera biki? Obuza Mukama Katonda tamulaba. Nnyo. Amulinzizza ki? Akyamutadde mumulabire ng'ekyokulabirako. Ekigenda okukola kyo kuyininga ogusooka akomewo n'ogwokubiri. Ali banamaanyi. Talikimanya. Yakola bw'ati esasi ne limuyitako. Just imagine senga kwolwo yali ava mu kyaki gwali badde gutya. Omusaayi wa Yesu. Pastor yamukwatako. Yamukwatako ejjuuzi. Tolaba esasi ne liyitawo. Kazi wa Katonda w'amaanyi. W'amaanyi. Gwe kasita obalaba nga bali mu ebyo, leeta amazzi gabaguze, leeta omuceere waguze, gira bwoti bagwawo ebigwo. Kama gwadomu. Geno naabe. Gwe wali ogenzeeko n'oli nze nira mukwano gwange wano Sheekaluka twabadde mu kuziike, twabadde mu lumbe. Kati bwe twatuuka nalina embaga gye nalindagako, twali tuzze ffenna. Ne mugamba nziruka mangu ngenda. Nanga tumala okulya emmere, yali azze talidde emmere. Bwe yadde eka yazirika agenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro. Naye yaŋŋamba bwe yadda engulu bw'ati yaŋŋamba Haji yaŋŋambye sirya emmere. N'empala z'empaka. Empaka gye zaamutuusa yamanyayo. Yasituka na birowoozo bya kikyatya na kikye bayogera. Worst fear. Yes, kumuwa butwa. Era yazuukukira mu confirmation eyo. Naye byali overworking, byali bagenda obidiagonizing, naye obwongo bwe bwali bwalina we bwasetolinze dda. Katonda kyokkola ekkanisa. Nze bakaluba. Sisobola kubonaabona na mufirika tebakulimba. Nabbi. Omufirika tomazaako naye. Nkubuulya gwe genda. Ngoma akafaananyi ne tukeranga mu moolo eno. Nga tuli mu ofisi ya church. Bakyogedde church bajja tuvuma. Mutusonyiwo awabye nga mulimu church y'abatuukiriza. Nga mulimu ekize abatuukiriza. Ebuna wonna tetusosola ddiini. Compartment zonna mwezi wano maliriza ebyawano nengenda nembulira ebyabala. Nsoma busomi. Nenga bonna bali kushuwa bagenda mu ggulu. Nga n'abasabira alibuusabuusa. Amawanga gonna agakyuse. Senga abantu basobola okukola okunoonyereza. Sigamba nti amateeka tebaagalina. Amateeka baagalina. Ensi tekyuka mateeka. Amateeka we gali Uganda eyinza okuba nga yemu kuzisinza amateeka amangi era amalungi. Naye implementation depends on the enforcer naani gwaga enforcinga tu. Ngenda ku enforcingako nti etteeka nkukwate nkusibe nja kuba nkyakukwatanga nze ndi kopolo dipisaako b'essimu. Tukyanoonyereza mumuwe bondi. Tujja biraba. Tujja biraba. How? Aga iyo kesi giveeko.
noonya kikyendiisa baana bange. How am I going to deal with that? Amawanga agakulaakulana, first of all, it is education. Si kola nguudo, si kuteekawo ki, it is education. Kibaga nti anatatta n'ensi agijjako education. System naso kana genda otunulie bakansala bali mu kanso bebalonda kuba baziika nnyo bebali mu kibiina kya Mothers Union abambala gomesi ezifaanagana baki genda mu kanso olabe nga bateesa ja kuvaayo ng'okaaba okole bibyo ng'okkiriza omanye nti si be bafuga jabayo okkiriza budget tamanyi bwekola tamanyi kino naye alina power y'abantu mukyala Lubwama feye bwe tutegeera wano ye kansala waffe mama webale mama yatubeerera wano nga taata afudde mama kangulumira woba oyagala wetuuma ebyo mama kangulumira lwakyalwanirira banakwala ettaka bye mukola agenda okwekanga nga tekimwetaaga kukiika kubanga amanya ajja kuddayo n'olunaddako ki society gy'alimu. And who puts them to order? Ebungereza nabala balina Ofcom onguziza omuzindaalo nga mufu nsobola nendoopa neŋŋamba nti no bano omutindo gwabwe tegukwataganye nga waliwo abagenda okuinforcinga. Nze naleetako wano gundi zange abagundi ne bankwata UNBS simanyi tekubaddeeko gundi biki ne baŋŋamba zino omutindo mubofu si mubofu bagenda zitwala beekenneenye we bazikwata ne banoonya we babisibira nga sirina bikoza babisibira wange we babisibira gundi ne bazitwala soketi zange nga 3 ne bagenda ozinoonyereza kati myaka ngeena batakola okunoonyereza bikyanoonyereza bintu byava Bulaaya ebyava Bulaaya babinoonyereze ng'ebyawano bayozaako we baweereza ne bakomyawo gutobanja nabaleka banoonye oleme kutaataaganya kunoonyereza kwabwe ndowooza kati yensi gye muba mutambuliramu oliba oliawo ng'okyaddewo omuntu omanye ekyo tekibula manyi naawe zirabika zaafana dda bazikozesa dda ne bateekamu ne yatwala ku budda busoketi awo ne mmanya nti onaamaliriza akazigo ke kati bye basibira ewuwo biriwa maliriza program maliriza program eyatwala ne gwe baalekera bonna amateeka amateeka n'obukwakuli ate wagwe olina ekisumuluzo lumu oyagala gikozesa birala yagalawo natunuliranga madamu yagendanga tuva waka nga wakwata ekisumuluzo n'akikweka akikwekako aggalawo tugende nga abakozi tebakola ki tebasobola ku accessinga ekisumuluzo nagenda omwetegeeza wakikweka abakozi batudda neŋŋamba naye nalowooza ku kyako alowooza ku kyakola eka we bali awo wenjulako kakatena aliwokomawo oba ekyange ndyali kyerabidde kiri awo bulijjo kino ujja tukiteeka kali sikitegeera okugaa nti yakikwesa eri mu kateni bwe banajjanga bagamba tetujja kuyingira ekimu babaffe nze mbonyonyera abakozi babaffe kati ogera otuuka n'ogaba n'essaawa yawe waliwo essaawa yange gye nali njagala nnyo ya siriva naginoonyakawo naye nemmanya nti ebyawo wagiwummuza nemmanya nti ebyo bigaaye nze nno wallahi nkubuulya kati nze ebyabakozi ewaka biki byonna nabivaako bye bansase be bandekerawo byensangabiba ebyange waba tebannasiima naye kye basiolisaa geti yeggudde waliwo bakaluba oligisangawe waliwo omukozi katumalirize ne kano waliwo omukozi yagenda ng'akeera ku makya n'asitula ne basitula ebiveera byabwe ne bagenda kati we basitula
waliwo abakyala be twali tuleese nga booza ngoye ne bagenda kaakati oli lwaliro Sande nga bamanya madamu takeera baana kukola ki kutwala baana ku ssomero yeebakamu akawera kati ebiveera byafulumanga ki byafuluma ku makya oli bwe yajja nga kabanne wabaddewo wano ensonga abasiru bano baatutte ekizibu bali bazze kwoza ngoye kakati madamu mbandye wansi ngenda kuli ayogera nabo naye mu ngeri yakuteesa dadi sijja kukola ki kumugamba ebintu byemukoze eki byemukoze mubireete nange nze saafaayo kumanya ki bali department ye kamugamba kakati nno leero tugende tukoleko ffenna tujja kuvaayo tunywe kacaayi nga tujja tuba tumalize emirimu sanga 2 tugenze ku Javaazi tunywedde kacaayi kaffe tuvuge emmotoka amwe n'okulira akasimu kakola ki kavuga kati bano olwo agambe kubayoza mubeereewo nga bwenzija naye bewandese nabo sibalaba batambudde bagenze ku saidi zeeno ate nina bempulidde eno nga mpulira eddaala kandi beyalesaawo ninze kye baakola nga bagamba ate atutumire twatutte ffe bino katukole ki ne basiba kati nvuge emmotoka tujja okutuukawo nga bakoze eki abagenzi kakati we baakubira essimu nga nnyumiza olwo ekyabaddewo nengamba tugenda okutuuka kati obusungu bunnuma nti wazoose n'obba ne bakuleka n'okukuleka kati njala nkumalemu akajanja obuuliriza security tugenda okutuuka nga basibye bakoze shopping omanya batera okujja nga bazaalazaala abaana engoye z'abaana zonna kati obusungu nga bunkwata bagamba babanoonye bagenda obubanoonya basooka kukwata muvubuka ngamugira twakinze omuvubuka nga bamukwata omuvubuka bamugaba bafunye mulimu eyo biki agenda okutuuka bw'ati awaka ng'olwedde mu nnyumba mwendi ntudde gye bamutwala nga papa bamukwata nga weyandaba n'amanya nti kakoze eki amutwala kati nga bagakima n'omuwala yali abimuyingizaamu bokubapangira awo nti emirimu bwegiti tegijja kusoboka kati omuwala bagenda okumugira bamuyita yajja nagundi awo kireka ng'ajja asirikale kwaliko n'omukyala nga bagenda olwo nno bamusuubiza bagenda muwa mirimu biki nagenda okutuulira ku muwala oli ng'engatto gyalimu wansi ekigere ekyange kinene sayizi 10 akakendooza kalinga sayizi 6 naye ng'ali mu sando yange nagijja maka ngenda okumula akakesi kalina andirage ya ajati ejatera okutambuzaamuko nga makeup ali muli waliwo akasimu kange kendali njagala kawummuza saagala kutransferinga bino data nga kaliko mulembe mupia yakola shop kakati nemubuuza gwe bw'oba osiba waawaka osiba ki kati jjukira oyinza okubeera waka wayisobola okukubba engoye ne bazimalawo nga tojjukira lugoye ekirwe baatwala olumu kati kizibu nnyo ffe okugamba nti nina ekisaati kyange kino wootuukira era okukyogerako nga wayita nawo omwaka oba omaze kulaba kifaananyi noga naye ekisaati kyange kino nga simanyi we kyakola ki okugenda okuja kakati abantu abamu balina ideologies zaabwe nga zaabwe era waliwo nejuzi abo natuuka kisaa ne mugamba bano department yo nagikuleka baali baatamanga oli nga jabuzi ne CCTV bazijjako conveniently noga naye kino kibaddewo era CCTV nga tewali kirabika gubadde gutya babuza bujulizi onkugambe nazuukako ewaka waliwo wennakkako nga TV bagitutte nebamampita nenzirewo neebaka nebaka bwenne bakabba TV waka eno yakabamanya yankuko nenzire wansi tunatuna bwe nti konze kigenda okumulaba atandika okunnyonnyola munnange ababbi balabika bebazze bagenze ne bayita eno emmanju kati wano waliwo omwana weyeggalira mu toyireti eno ne tusika bbagala wano baayiseewo nemu olwembegabega kuba nali ntera nnyo okulaba zifirimu ezo naye nga no information awadde nnyingi kakati ngenda okulaba yaja ti akikkiriza konza enkuba wabweru yatonnye omuntu bw'aba ayise mu ddinisa era wano ebisooto biba bikola ki biba biraga nti yalinnye tekinkolera makulu
naye kirabika kyekyo kati ngenda okutambula okuyita ku luggi lw'emmanju okugenda okululaba nga ekisumuluzo kiri bweru sikiraba nga kiri bweru bwekiti bakyese mukufulu eri emabega muze ani agguddewo wano nti nkoze wakaggulawo nti gwagguddewo nti nemuga ekisumuluzo kiruwa nti okugenda okugira nga kiri wabweru kati ate nga tulina asikaali gwe twali tugobye kaakati kwe kudda wano waliwo wali ka pantry ngenda okukalaba nga eddinisa lyesukumyemu bwe riti lislaidinze nembigatta nti waliyo yaweereza weebale ali mu nnyumba yateesewo ekisumuluzo ono bwe yajjawo n'agenda n'akola ki n'ayingira n'asitula kati mu kugenda ekisumuluzo yakirekawa n'akyerabira ebweru ngaba bano mukwata lwale gasiya buloolo kati sayansi wa munnange ne mugagwe sayansi owuwa kale banyabo ne basebo bwe tambudde olunaku olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala mubadde balabye era abawuliriza abalungi bagamba bagenda okusoma beetegeke live shows zigenda akadde konna amaka gaffe tukasitowulya nti kigozi saawa zonna saawa yonna tugenda kusoma live ng'omanya bumanya naye studio onaababuuliramuko ebigenda okubaawo tujja babuuliramu kuba ojja kubanga atudde mu nnyonyi oli wali eno osazeeko onywa kacaayi ng'owuliriza ate n'ebitabo ekitwala asomesa bali byonna bijja kubeerawo buvunaanyizibwa bwaffe okukyusa entegeera bagenda bino byampaka eri abo abeetegefu tugenda kuddamu live zaffe Saturday class ojje onyonyoke ekintu okitegeere bizinesi ye ibadde bigigaana okutambula ove ku jjajjaawe yafa jjajjaawe nga nemeseza okukola bali mu kulima bijja buli wengwawo bwe nti bw'osanzeyo gwamulekedde omutwalo yabibeerako wali nga tannakyusa sibula abantu wayagala kale akuume